Kankulage lwaki NUP ereeta ekyo tekireeta kulwa bannayuganda kuzimba nsi. NUP yekireeta okubuzaabuza. Sebo nakuwadde obudde notice. Nno kankuwulirize nze nkuwulirize. NUP ekireeta mu mbeera si ya mutima mulungi. Kubanga tunuulira engaba ya kaadi za NUP za kutunda. Omukulu ateekawo business kuba abapya abajja be bakola ki be bajja okugula ki kaadi. Ekirala omukulu yeeteekerawo olukomera ng'abaali badde bazimbiddwa abantu babategedde okujja okumuvuganya okumujja mu kifo kiri ekinene abakubi. Ekirala bakugambye nti omuntu ng'afuze ebisanja bibiri oba ng'awangudde ebisanja bibiri Kyagulanyi agenda wangula ddi? Agenda beera ddi president? Bekambabuulire betuba twogera tetusobola kwogera lwa kusanyusa abantu bawe ekifaananyi kituufu. Toyinza kubuzaabuza abantu kubalimbalimba nti mujje bannange tuddewo ebisanja bibiri biba bisanja bibiri. Kitegeeza amaze tulaga nti ye wa bisanja bimeka? Bisatu. Tewali na bisanja bisatu. Actually fena bakulembeza bali. Sebo nakuwadde obudde noteesa. Agenze n'ayogera n'agamba nti toyinza kugaba kyotayina. Era toyinza kufuna kyotayagala kufuna. Nga NUP kyetwagala kyekyo kyetutandiseeko. NUP njagala okumutegeeza ajjewo obujega okukayita akabiina. Kino kibiina nga FDC bweyimiridde nti kiki nti kibiina. So kiba kya bujega nnyo moderator okuddira aleke kukozesa olulimi oluweebu. Okuddira ekibiina abateesa sinakozesako olulimi luvuma muteesa nkiddamu goli munafunye nkiddamu ekibiina ki ate sikyenenyeza kiba kya bujega nnyo okuddira ekibiina oli nakyo ku opposition nga bwe tuwa FDC ekitiibwa. Fete tujja FDC kabiina. In fact FDC tugirespectinga ng'ekibiina. Ne mbunafu bwayo bwerimu essaawa eno tusigala tugiwa ekitiibwa nti kibiina. Fake media ogamba oti na Joel Kasente bukimu kitambula bulungi muzikola Haji Abdul Mnyami Shafi Kurwanga Tamale Henry Kurasa ni Musa Muto abataliwo olunaku lwaliro tuzze nno atwogere ku nsonga ez'enjawulo. Programu yaffe The Earthquake obunkenke yakomyewo mu ssaawa zaffe eza bulijjo buli ssaawa 2:00 olunaku olwokutaano tujja kuba ku Facebook live ate buli lwa mukaaga ssaawa 4 ez'ekiro tujja kuba ne programu yaffe ku YouTube The Earthquake obunkenke nno tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Wiiki eno ebintu binnyo bye tugenda okubeera nga ebibaddemu era bye tugenda okuba tukubaganyako ebirowoozo nga mu byo tugenda kutunuulira ekibiina ki National Unity Platform basobodde okubeera nga bakola ennongoosereza mu ssemateeka waabwe nga bagamba nti omuntu tumuwa ebisanja bibiri. Ababaka ba paalamenti yeesimbyewo wa ekyo nno kiba kuba mu FDC Dr. Besigye yandibadde yavugira dda. Ebyo nno byonna tugenda kuba tubyogerako. Tugenda osooka okuteeka essira naye nga tugenda kwogera ku bbago ly'ebisiyaga. Birabika nno ebbago lino lyayokyezza omukulembeze w'eggwanga n'agamba owaayi nsooke muliryo kandi nsooke ndibaddize ate tulabe nga tukolamu era ennongoosereza. N'ebirala bingi twalabye ababaka abakyala nga poliisi ebakwata ng'ababbi enkoko. Era wenalabye nti wano mu Uganda ekitiibwa tekikola mpozi ng'oli wa poliisi kubanga gw'osobola okubanga okwata ababaka ab'enjawulo ababadde mu ssaga eno mwabaddemu Wemitiana mukyala Ntwatwa nemeramu Wewakiso Bet Ethel Nalima n'abalala ababadde mu mbeera eno naye nga sipiika yasobodde okubeera nga ajja n'anunula abantu be era ng'omukulembeze. Ndowooza kuno twalabye omukulembeze kyalina okubeera nga ate akola. N'ebirala bingi sipiika erimu ku byasobodde okubeera nga ayogera. Ekyasinze okunsanyusa yavuddeyo n'agamba nti bwe mba mwagala okuddamu bakwata musooke kunneebuuzaako. Okay, ebyo nno bye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku lwaleero n'ebirala bingi. Yes, akyaliko okola kyamannyo ddala. Tugenda kutandika n'ensonga ey'ekibiina ki NUP
wamu n'ebigenda mu maaso tetugenda nokoona ku nsonga ya Lord Mayor naye tunatufunye obudde tujja gikoonako okusikangana omugwa okuluwa wakati wa Lord Mayor Salongi Elias Lukwago ne Mayor w'e Makindi Ali Kasirye nganda mulya nnyama oluva yagamba nti Kasaya Langirira nti ajja kuba Lord Mayor ate kakati bamugobye ku KCCA TM Lord Mayor yagamba nti Kasaba amugamba nti tiimu ya KCCA etandise bali bazimba ndoza kisaawe naye bagenda oleeta budget nga agamba byamatanka nengampale z'aba7 agamba nti bano basooke baddeko ebbali mulya nnyama atabuse awo tujja kuba tujjawo budde n'abanga butusobozeseza Deputy Mayor tuli mu NUP ne opposition yonna okutwaliza awamu ebisanja ebibiri biyombeza lead of opposition because ebisanja bino ebibiri biba kubaawo singa Mathias Puga taliiwo kuba kati ndowooza ali mu kisanja kye kyakusatu singa Ibrahim Ssemujjunganda tumulina singa Honorable Betty Nambuze bakireke taliiwo Honorable Segona bayitirivu Honorable Sewungu n'abalala bangi bonna bootunuulira nti of course mubeetaaga mu opposition nange sijja kwejjamu nti tubeetaaga mu opposition bw'ogenda mu NRM babaka bangi era tubeetaaga mu NRM muno kiki kye mwatunuulidde mwalabye nga abasajja ne banaalwawo bayinza okubawunzika bati mwayina ekyo nakyo tusobola kitunuuliramu mu ngeri emubeera Deputy Mayor. Wow, neyanza moderator njagala okusooka okukola clarification nti lob teyayombye ogambye nti kyayombeza lead of opposition ne lead of opposition teyayombye yawadde view ye ng'omuntu era ng'omukulembeze teyawakanyiza yawadde endowooza ye nga omukulembeze ate nga munnabyabufuzi nga nange bwe ngenda okuwa endowooza yange era ngirinze ku bisanja ebibiri okusookera ddala ebisanja biri bibiri naye bagamba kiba effective okuva 2026 paka kitegeeza buli omu ali free kitegeeza kati nganza olwaleero ndi ku 0 bwenkoma 2026 nga ntandika ekimu ne banyongerayo n'ekirala omukulu yaganye buganyi kulaga nti ebisanja biba 3 okegenda mu maaso etteeka we lifulumira oba toyinza kudda mabega kuba already tusavinga tekiyinza kubeera effective saawa eno paka ekisanja kiri ekyokubiri kyenjagala era okutangazaamu etteeka eryo likwata ku mukusooka nkugambye nti okutandika n'ekisanja kiri yes ekyokubiri tebagamba nti gw'okoma okwesimba wabula etteeka ligamba ku kifo ekyo kimu a case in point ndi division councillor ebisanja ebiri bwe biggwako nsobola okugenda nembeera district what councillor ekyo kiri fine ebisanja ebirala bimeka nenvaawo awo nenga kakati ngenze kuba meya kasita obeera ng'okyusaamu bendaba abali affected ennyo be bamemba baffe aba parliament naye ate nawe osobola okuvaawo n'ogenda kuba president omu ku bo kati oba osobola okugenda kuba Lord Mayor ekifo ekirala kyonna kyoyinza okukola kikyoyinza okusabira oba okudda ngaani yakikola abadde motinga yali abedi kuva kuba president nadda nesi ye yekka ne gundi ono ennaku zino adde atambula nnyo ne Dr. Besigye yamuvumamukko wali emabega ng'ali Samuel Lubega Mukaago naye kanyongerezeeko ku kyona Honorable Dr. Abedi Bwanika ku kyaki ekyokuba nti yava kuba president najakubaomukulu nakyalina dakika 3 ziwa omuntu abeera tali interrupted so mu mbeera eyo gyengezaako okutegeeza ndowooza tumaze okuba abantu abamu n'ekintu kino tebakitegedde abamu kati ng'abeewange
agambya affe tukyakwagala mu service ebisanja ebiri ne babikoze ki bagamba akukyusaamu just tusigala nga tukola ki tusigala nga tusaavi so kati omukulembeze ye kimukwata etteeka terimukwata mukulembeze ki honorable Kyagulanyi kimukwata kiri jeno kiri jeno ate gwolabira nti Kyagulanyi ng'omuntu si dictator si dictator naye yeewadde ekyo kubanga era yandigambya nze sikwatibwako naye buli omu akola ki akwatibwako however mu ndowooza yange nga Brian kuba nina tutunuulidde nnyo okusookera ddala okulwa mu buyinza engeri gye kyafekitinzeemu bannayuganda era abantu abasinga babadde boogera nnyo nga bagamba gundi muvumirira Museveni okulwa mu buyinza naye nammwe ye trend yemu gye mukoze eki gye mukutte so endowooza eyo okugiteeka mu constitution ekyamazima kyabadde nga tekiina buzibu ng'omuntu yenna asobola okukiwagira naye bwe nkiza ku grounds endala n'ekitunuulira NUP kibiina kito ekyakatandika ekikyavuba abantu okuva mu bibiina ebyenjawulo kuba tuvubye NRM ne tugivubamu bano ba Aisha Kabanda ne tugenda mu FDC ne tuvuba ne tugenda mu DP ne tuvuba FDC tobamanyi toyina n'omugundi gw'omanyi nti FDC ndowooza ne twaho oyo tuli naye ku pano wano anti yaddayo kubanga teyafuna kaadi naye era okulonda bwe kunadda ajja kudde wafe asabe kaadi ng'omulundi guli kuno bw'anaagifuna ajja kutambula abawagira NUP tebagiwagira abawagira NUP tebagiwagira lwakuba bajagala bagiwagira kuwangula twaha awagira FDC kuba jawuliramu emirembe era yetuukiriza ebyo byalubiri kalulu yajja era twali naye mu vetting ya NUP wadde nga ne FDC yaliwo mu kiseera bagamba abadde nga agamba nti yajja mu NUP okuwangula nga tajagala tutegeeraganye kale n'olw'ensonga eyo bangi ffe tuvuba kakati nga maliriza ku nsonga eyo ekibiina ekito ekikyavuba abantu okuva mu parties ez'enjawulo ekibiina kyonna kirina okuba ne bammemba abagundiivu betugamba nti babaddeko mu politics okumala ebbanga fe abamu twakatandika politics tulina okugundiira okufuuka abagundiivu so kati bwe ntunuulira omuntu ali ku level ya MP nga zaake for example tigwe mulundi gwo ogusoose okujja atandikidde waggulu wali ekyamazima olaba nga tuyinza okumwetaaga n'ebisanja bibiri nga bikoze eki nga biweddeko nolwekyo nzikiriziganyaamu ne leader of opposition statement gye yakoze nti maybe kyetaagisa oba oli awo ekiseera bwe kinaaba kituuse okwongera okurevisinga okukwatamuko musimateeka okurevisinga kyawukana kukwatamu okurevisinga etteeka eryo mu Luganda kiki okurevisinga okwongera odditunulamu odyekenneenya kyawukana kukwatamu ekitegeeza nawe tokkanya ku kya emyaka ebiri ebisanja to a certain extent nsobola okikkiririzaamu but naddala singa tugamba nti waggulu wali ku bwa president nsobola okikkiririzaamu naye no wansi wali emisingi okuzimba nga ba MP abo naddala kubanga ekibiina kyonna kizimbira ku ba MPs be kirina naye no wansi nayo kiri fine kubanga kyandibadde kirungi omukulembeze n'asesetuka n'oteesiba nnyo kuba n'obeera division council ebisanja 5 tekinyuma kiba kirungi n'osesetuka n'ogenda n'okola ki n'oweereza neyanzeeke musomesa ensonga eno wagiwulirako era n'ogitunuulira nga gwe tukola analysis ensonga tuzeekenneenya saaga ntunuulira esayidi ya NUP kati gwe njagala tujjemu NRM etteeka lino teririiyo ennongoosereza eno singa ejja esobola okuteekebwa mu nkola yewejja nnungi gye muli ey'ebisanja ebibiri
neyanziza nnyo abanafik media kakati okusinziira ku nsonga eyo of course ffe ewaffe tuli bamativu n'okubeera nti buli lwobeera nga osazewo okuweereza abantu buli lwosalawo okubeera nga ozze okuweereza abantu kiba kikkakatako okubeera nti kwegamba ndoza tukuyite okubeera nti obaweereza ekisaanidde ebiseera ebisinga ffe of course tukitunula okuva ku mukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti ye ayina simple oba nkiyite plan gyakozesa zimba structures sinzira mu structure eyo oweereza abantu ate beera nga oli mukulembeze agasa n'abantu basigale nga ddala bakukkiririzaamu bakwagala bannayuganda bangi bagala nnyo President Yoweri ebisanja ebibiri mu kibiina no of course bwe tuba twogera ku disadvantage nze bwe mbeera nga sikkiririza mu kubeera nti bwe twogera ku bisanja ebibiri nze okusinza ku ndowooza yange nze of course twakukkaanya nakyo ensonga of course zenkuwa abantu basigala tebasavingibwa to the fullest abantu baba balina okuba nga bafuna service mu bujjuvu omuntu aba yeetaaga okubeera nti ekitone nnyo at least omuntu katambuleko okusinziira ku constitution ya Uganda nga bweri omuntu abeere nga aweereza bannayuganda ebisanja biri well stipulated okusinziira ku constitution no ekikulu si kufiirako ekikulu kubeera nti kyonna ekiba kireetebwa nti ekintu era bwe kireetebwa kibeera kirina time limit anti kyeŋŋamba no you are the one who is disorganizing the constitution is very clear kantegeeze bannayuganda kati buli wabeera nga wabeerawo ekintu ekikanyizibwako okuweereza bannayuganda of course beera ne time limit nga etambulira ku kyetuyita constitution set of rules ne babeera nti kati ebbanga lino omukiise wa parliament agenda kutambuza emyaka agenda tambuza emyaka gye okitegeera bannayuganda bakitegeera you are just interfering abantu babategeera kyenyini fe tetukkiririza mu mbeera y'abano kyovala lead of opposition ye yavuddeyo n'alaga standye kubanga ate munnange bannaffe bano bo batunuulira kulya era mumulidde abadde agezaako okugira mwenoremu tebasobola leetayo ennongoosereza eno nti ebisanja bibeere bibiri omubaka aveewo of course fe tuli bamativu olwa structure ebeezimbiddwa nti ebbanga oba eriba liweerebbwa okuweereza bannayuganda liba lirina okutambula fe tetugamba mbu ate simanyi okyuse atodde ku gundi atodde ku kino fe tetutagaliramu ekyo fe kiri point clear omuntu bw'aba aweerebbwa chance kubajjukira omuntu oyo aba anoonyeza akalulu ne bamusindika neyesimbawo n'ayitamu kati for example case in point president bwe yayitamu era abawaddemba okukomawo bannayuganda baba bamusindise n'aweereza era akomewo okusinziira ku ki kyalina okukolera bannayuganda fe tetunula time limit mbw ate ekisanja ate bibeere bibiri no aba asobola okukomawo as long as ali viable as long as agenda kubeera kati bano abavubuka bulijjo bemugamba nti mwe abakulembeze b'enkya balina kukola bati of course abakulembeze b'enkya buli kimu kibeerako ekiseera kyakyo omukulembeze bw'abeera nga zeewo tomugamba mu kisanja kimu bisanja bibiri aba asobola okubeererawo ddala so long as are relevant to the people nemba opposition tulina abantu aba relevant nti bwe banagamba kisanja kimu bisanja bibiri tujja kuba tufiiriddwa service eyo oba eyandiyambye omuntu otegeera enkola ya gavumenti ebeera mu buyinza si kufiira ku bantu kuweereza bantu bano bye baleeta bano batagala butagazi balina bye bayisaawo okulaga nti ffe tuli banjawulo tuli eno ffe twagala bibeere kisanja kimu bibiri tulabise bano abafiira ku bantu si kufiira ku bantu ffe tuli mu kuweereza bannayuganda no matter how many
Bisanja President Museveni byanaabaawo nga ye president n'ababaka bonna abali relevant ne babeeranga baliko opposition ng'oggyeko bano ababa baagala okifunamu nga bo bakozi ba ssente batambula n'ebisawo naddala bano bannaffe batwahandoza mwalaba embeera gye baali bateekawo naye ffe twagala kagabo ffe twagala munnayuganda tukutegeze ishu si ya Bisanja ishu ya kubeera nti ojja kujja abantu era bakuddemu bakwesige abantu baddemu bakwesige ng'abantu bebeesize president waffe wa Uganda n'ababaka abalala abali relevant abantu babeesize ne babasindika mu positions of authority ne baweereza bannayuganda bino ebyogamba mu kisanja kimu ate simanyi obeera demoted ate okomewo atodde kati ove ku kya member of parliament odde ku kyaki odde ku kya president already waali 2026 era waali kati ate ogenda vuganya naani nga president Museveni already yalangirira waali tava ku main kati ekyo kyo kati ove ku parliament kati ongere obeere omubaka wa parliament era oddeyo oweereza abantu era ne Bobby tumuyita addeyo mu parliament aweereza abantu naye kati bw'anaagamba mbu ajja kweteeka good enough era yagamba president wa Uganda ali omu yekka ye president Kaguta Museveni naye yennyini yakyadimitinga parliament abeere member of parliament kati eno wali abaayo ureda abaliyo gye bali bano tebaagala biwulira naye nga byebituufu ge mazima kati eno ishu y'ebisanja mbu simanyi kimu bibiri oba biki omuntu aweereze bannayuganda kabitisaabeera nga relevant abeere nga aweereza bannayuganda si kufiira ku bantu niye kubeera nga abaweereza abasekiwalingira abakolera ne deputy mayor bwe kinaazuuka ng'ekisanja kyabwe kiweddeko ng'akoze bulungi kuba tujja bananayizinga era ddeyo ku bwa mayor oba wa deputy mayor sorry oba oli ayinza ogenda ku bwa mayor naye nga nenno ebbaba etteeka lino ennongosereza eno NUP egigasa of course sijja kuwa ndowooza yange kuba siri mu NUP naye ng'okusinziira ng'atunuulira ensonga of course tekisobola nakuyitamu bano bakozi ba ssente era bajja kuddawo beetooloole baagala balowooza nti baagala kulabisa NRM ne pa temuli sense bo baagala kuteekawo gundi confusion nga bo naye era nabo bennyini bakimanyi ne bannange bano bakimanyi nti kisanja kimu bibiri mbonveewo ng'ono akyakuŋŋaanya ssente bano balimba bulimbi ebyo byonna babuzaabuza munnayuganda omuntu wabanga relevant case in point nga president Museveni bwakyali relevant ku bannayuganda no matter how many years abeere ng'aweereza bannayuganda bano baba tebasobola bakyali baana bato tebasobola ebirala bye basobola tubimanyi Muna National Unity Platform. Honorable Kuzia. Aliwa nagamba mbuno president wa Uganda yabbakalu. Milioni ne milioni za Uganda zawa president Kaguta Museveni n'ayitamu. Nera bali bagamba mbwabbakalu. Ebyo bye bali beteekamu. Nasome. Oli agamba nti omuntu okuwagira NUP. No yagamba okuwagira NUP ne FDC eri enkadde. Kyekimu n'okuwagira Arsenal. Nti muba n'essuubi ery'owangula naye nga tebajja kulabira okuliza nti egundi bagiwanudde bakuze njagala tudde ku nnongosereza gye mwakoze mu kibiina kya National Unity Platform ekyamazima ekisooka mulabika nga mwanguye nnyo okukwata mu constitution temusoose nagiwa budde kusooka kukola moderator of course n'abatulaba njagala kubatangalizaamu constitution gye twafuna yali ya kibiina ekikadde ekya NURP kakati mu mbeera eyo bwe tumala okukikyusa erinnya ne tuba nga tugifudde National Unity Platform ne tulaba nti twetaaga okuba ne ssemateeka ali practical oba ali practicas akolera ddala okusinziira kati ekibiina bwe kiri nsaba nyongere ku ddoboozi wa Facebook akufune bulungi kakati bwe tumaliriza okulaba ekyo twagala kwebaza ttiimu eyakulembeddwa Honorable Segona akali amaggwa kubanga be bamu ku bantu ababadde mu ddimu eryo ery'okukyusa nnyingo ku nnyingo mu ssemateeka eyo n'okutunulira ebyetaaga okujjamu n'ebyetaaga okubeeramu kakati oyogedde bulungi nti tetupapye naye tetupapye
kubanga ebbanga lyonna tubategeeza nti ekibiina kya National Unity Platform kyekibiina ekyajja oba oli awo n'abakulembeze abantu abalowooza nti si bagundivu nnyo mu byobufuzi naye ate nga munnange bagundivu nnyo mu byobukulembeze era mu mbeera y'okubeera omukulembeze oteekeddwa okubeera ekyokulabirako. You must lead by an example. Kakati mu mbeera eyo ekibiina kubanga nze situlayo mu delegates conference naye nfuna omukisa nti abatulayo twogerezeganya nabo abantu baatuula ne boogera ebintu bingi ekisookera ddala ku myaka egy'ekibiina emyaka gibeere emeka ebisanja bibeere bimeka kakati ekyo wekivaawo ne bakkaanya nti ebisanja bibeere bibiri minus kino olwedde abakulembeze abaliwo kye basaavinga kubanga tukiri almost wakati. Lwaki oli ayinza okugamba nti lwaki deputy mayor yakireese bulungi nti bwe tuba tuzimba obukulembeze va mu bino ebya politics naye nga tuzimba kye bayita leadership kubanga ffe tubelivinga nga National Unity Platform ti ekintu kye bayita leadership, good leadership and good governance can speed up the development of a country. Ffenna tukimanyi waliwo ababaka bali mu parliament ate nga abasinga b'NRM naye ng'ekituufu kiri nti tebalina mugaso whatsoever mu parliament. Tokubye nnyo. Njogera mazima anti nze ndi wa mazima. Ng'omubaka ajja mu parliament n'atuula n'abeeramu ne badebatinga naye nga ne badebatinga tebabitegeera tasobola kuanalyzinga ekintu kye badebatinga naye ng'amaze mu parliament emyaka 10 ng'ekimuteeka mu parliament ki kubanga afuna tiketi y'NRM eyo n'ayitamu n'ajja n'awagira buli kintu Museveni kyakola ki kyayagala. Kakati nga opposition ffe tulowooza nti si kyekyo, tulowooza nti omuntu yandibadde abeera ku bwa kansala obwa division obw'eggombolola ekisanja eki oba ebi bw'omala okubeera waawo vaawo kubanga tuli mu kuzimba bukulembeze tetwagala kuguruminga bannabyabufuzi. Akati kitegeeza omukulembeze oyingira mu kintu ng'omanyi nti ngenda kuweereza bantu kubanga nyina time frame. Kankuwa ekyokulabirako ensi zonna ezisinza okukulaakulana kanjogenda ku neighbor waffe bano standards zaffe bana Kenya kasita bakizuula nti obukulembeze bwe bukulaakulanya eggwanga ebisanja ebi president ng'ovaawo era buli president ajja ateekeddwa okukola okuleka omukululo legacy kubanga akimanyi waliwo time frame myaka 10 ovaawo ne bwe bakwagala batya ndi gwe Uhuru Kenyatta bakwagala emyaka kasita giwera emyaka 10 ova ku ntebe y'abana Kenya wa president. Kitegeeza obeera accountable to the citizens kubanga buli mukulembeze yandyagadde ave awantu naawe buli mukulembeze wa FIC oba oli moderator wa FIC media ne wandyagadde owummule emirimu gyo ogamba nti FIC media nagijja wano nenjireka wano tuli ffenna nekyo olina kikola waliwo time frame. Kakati ekyo twakikola kubanga ebbanga lyonna abantu babadde nga babuuza Honorable Betty Namboozi abadde mu parliament emyaka 2, Honorable Semujunganda abadde mu parliament emyaka 2, Honorable Sekikubo myaka jejo abaffe abantu abo be bategeerera constituency Sekikubo wa 2 mukono municipality temuli mukulembeze mulala ayinza kuvaayo wali muleta kajimu n'atusa ensonga z'abantu b'emukono mu parliament nga Honorable Namboozi bwazikola. Kakati wekibanga bwe kityo bwe kiri nga tulina mentality bwe tutyo kitegeeza ne Honorable Namboozi tabadde mukulembeze mutuufu kubanga nze wembanga ndi division councilor ku kyalo kinkakatako okuguruminga n'okunoonya omukulembeze alinzirira mu bigere bwe ndiba nvaawo wafunyani anti kyenkugamba kati mu myaka gino ebiri ekitundu nfunaani ekisanja tekina nakutuuka wakati nekyengeza okutegeeza nti buvunaanyizibwa bwange a good leader oyina okuteekawo embeera omuntu akuyigirako byobadde oweereza nebyobadde okola naye ng'asobola obituusa. Tuli ffenna ntya nzija nekugamba gundi kati gyangu ati kakati njagala kubuuzayo ekibuuzo abakulembeze babaddengawo ebbanga lyonna ng'olaba
kanko ekyokulabirako ku nsi ezaakula nga America nga Trump abeerayo eyo mu kibiina kya Democratic Party oba kya Republican n'abeerayo naye ng'eriyo n'abakulembeze abadde on top. Goloza lwaki Abamerika bakiteekawo? Goloza lwaki ensi zonna ezikulaakulanye buli mukulembeze ateekeddwa okubaako n'ekkomo? Oveewo n'abalala bakole ki? Baleete ebirowoozo ebipya ebikulaakulanye eggwanga. Simple as that. Omusingi guno oba togusse. Omusingi ogwaki? Omusingi guno oba togusse kuba ono oyagala ate ng'oliwo opposition olwana kujjako mukulembeze gavumenti ate bw'oyagala okujjawo abalina amaanyi okukikola. Kati kyekiri kye nagambye tewali mukulembeze opposition. Tewali mukulembeze opposition alina maanyi. Amaanyi ago gali mu bantu. Nze siina maanyi nga kansala w'ekyalo. Amaanyi gali mu bantu abo abannonda. Yensobi gye mukola mwe ne mulowooza nti omubaka banaye mubaka Betty Namboze bw'anaava emukono ye tugenda kukola tutya. Nedda. Abantu b'emukono. Abantu b'emukono be balina amaanyi kubanga be bateeka Namboze awaali. Nina kibuzo kyayo kubuuza kiki. Etteeka lino ennongosereze eno ebakujja mu bibiina ebirala oba ebakubaawo mu Uganda nti omubaka wa paalamenti ajja ebisanja 2 NUP singa ababaka abasinga temubalina. Lwaki ogamba bwoti? Of course mwafuna ababaka ng'olwedde bamaze mu paalamenti emyaka 3 myaka 2. Bameka abapya abaze nga tebabaddeewo bakubalire. Ate era ojja bampa naye omusingi be tusinga okutunulira buno. Oliriza ekyo kati kyenjagala oyagala kuŋŋamba. Oliriza bulungi be tusinga okutunulira mu NUP nga bali mu paalamenti n'okuteesa bonna abasinga gy'emijiji giri. Era buno obudde ompadde example n'oŋŋamba nti tetusobola kufunayo muntu ateesa bulungi ng'ava mukono municipality nga Honorable Namboze. Awakyaga kyengambe nti kibadde kibuuzo nti mwenga mu abannu mwalina kufuna gondi miti gino egikuze obulungi mugyete mu kibiina muggumire. Kati bulwojjawo abana abaggumiza mwe mugenda beera mutyango opposition. That is the problem we are having. Omanyi opposition mu Uganda naddala gwe kyoyagala okunsinuatinga olinga agamba nti embeera eri nnomo mu Uganda. Therefore tulina okubeera mu system eyo omukulembeze n'abeerawo ebbanga lyonna. Nedda njagala kuchallenginga Honorable Hillary Kiyaga ateesa bulungi mu paalamenti ateesa kisanja kisoose naye kale katugende ne ansa ya musomesa nti agezaako. Honorable Joel Senyonyi kisanja kye kisooka mu paalamenti oba akoze atya? Kakati ekyo kikujjerawo kiri ekigamba nti omuntu alina kugundira nnyo mu paalamenti okuteesa. Hold on, bangi we bali. Honorable Nakata Sinasi, Honorable Bagala Ntwatwa, Honorable Nalwima Betty Ethel, bangi bapya tukutuku bateesa. Segirinya tabaddeyo mu kugundi Alan tabaddeyo njagala kuwa Nsanja Patrick Nsanja tali mu paalamenti. Patrick Nsanja wa Ntenjeru. Kakati ababaka bangi abapya abayingidde mu paalamenti njagala kusampolinga kuba mulimu n'abakadde. Njagala kusampolinga nti sekitegeeza nti olina kuba nnyo mukugu mu paalamenti ebbanga lyonna okuba nti omanya kubanga buli lwoyingira mu paalamenti bakola kye bayita orientation okusomesa ababaka kye balina okukola. Naye njagala kujjawo njagala kumaliza na kino nti wayogeddeko nti tetukwatemu gye bujja mu maaso. Simanyi oba amendment eyo wagitegedde kubanga amendment yayongedde neeyongerako na kino nti etteeka eryo amalala gonna ganaakubaganyizibwako ebirowoozo ng'oggyeko eryo okumanya tuli serious ku nsonga eyo. Tebuliiwo semateeka actually modota Media aliko kola kyamanyi ddala tubadde tuwumuddemu katono tukyali ku nsonga y'ekibiina ki National Unity Platform. Bannamateeka baabwe ab'enjawulo nno balina bangi basoma amateeka nawo n'omukulembeze
nawulidde ndi kaakati ali yazzeeyo Cavendish University yali yagatandika dda ntino yali yagatandika negamugiramuko natumulamu nabufuzi kizibu okusaba dediya nogenda mu byobufuzi political pressure wekendera noddayo tewasoma kati bino tobimanyi neyanze mu nsi muno bw'ofuna omuntu akusaba tugeze empaayo essaati tosobola muwa ssaati gy'otayina singa ofuna omuntu akola atya senga ofuna omuntu alina obwetaavu ng'alina kyakusaba okumuyambisa tosobola muwa ky'otayina demokrasiya gwe twagala tosobola kumugaba nga tomuyina kati ontandise okufuna mu nsi zonna ezikuze era ezirina demokrasiya abamugaba baba bamuyina bo ntegeerekese betuba mu bibiina by'obufuzi nga tuluubirira okuzimba eggwanga tulina okubako bye tutunuulira nga tuggyeko kabampaane kabandabe omusoga agamba kabandole embeera eyo bw'ogijjawo ku lw'okuzimba ensi kiyambako ggwe n'omugijja omupya ensi okutambula betutunuulira ebisanja oba ekkomo ku bisanja oba ekkomo ku myaka ligabibwa ku bifo ebirina obuyinza okusalawo mu paati tugeze mu kitundu oba mu ministry oba nga bono gamba nti president governor ebwana tetulina governor kankubuuza bino byonna obyogera abali ku Facebook mwebale kukomawo mutusonyiwe kutukako naye kati tutereezezaamu bino byonna obyogera lwakuba FDC yesinga ababaka abasinze okulemerako oba okulwako ddala ku ludda oluvuganya soogera nti FDC yesinze okulwawo ate era kikikyamu ababaka abasinze okulwa mu parliament ba NRA ngambye bwenti kankuwa ekyokulabirako Rebecca Litwala Kadaga y'omu ku babaka ba parliament abasinze okulwa mu parliament oyo sinti y'omu wabula yakyasinze kakati saagala njogere nti wa FDC nti eruddeyo oba nti babaka baayo baluddeyo naye mbadde njagala kuwa ekyokulabirako ate saagala tutunuye bantu nga bantu njagala nkuwe pointi yange ogitegeere bulungi ababaka ba parliament tebalina mugaso kulimba bantu nti taddeko ekkomo ku bisanja byabwe omubaka wa parliament ali omu ku babaka 529 asalawo ki omubaka wa parliament ali omu ku babaka 529 asalawo ki ekkomo ku bisanja lyali nyumye ng'oŋŋamba nti president afuga ebisanja 2 tadde oba mulungi atya oba atya oba afuga ekisanja kimu kya myaka 7 tadda oba mulungi atya oba tekuba kyekifo ekiyina obuyinza obusalawo omubaka wa parliament omulonzi asobola n'okumwegobera gwe mpaayo omubaka wa parliament gwolowooza tugeze owabanafu wa NUP asobola okuddamu okuvuganya independent n'awangula ogambye ki omubaka wa parliament omubaati nga wa NUP asobola okuvuganya independent n'awangula akalulu asobola okuvuganya nga wa independent asobola okuvuganya nga talina kadi ya NUP ng'avuganyizza bwa namunigina n'awangula akalulu munange naye kirungi omumpadde wanga NUP amaanyi kirungi okoze eki omumpadde kati kankuwe point naye tasobola n'okulwaki kankulage lwaki NUP ereeta ekyo tekireeta kulwa bannayuganda kuzimba nsi NUP yekireeta okubuzaabuza sebo nakuwadde obudde noteesa NUP ekireeta mu mbeera si ya mutima mulungi kubanga tunuulira engaba ya kaadi za NUP za kutunda
omukulu ateekawo business kuba abapya abajja be bakola ki be bajja okugula ki kaadi. Ekirala omukulu yeeteekerawo olukomera ng'abaali badde bazimbiddwa abantu babategedde okujja okumuvuganya okumujja mu kifo kiri ekinene abakubi. Ekirala bakugambye nti omuntu ng'afuze ebisanja 2 oba ng'awangudde ebisanja 2 Kyagulanyi agenda wangula ddi? Agenda beera ddi president? Leka mbabuulire be tuba twogera tetwagala kwogera lwa kusanyusa abantu bawe ekifaananyi kituufu. Toyinza kubuzaabuza abantu kubalimbalimba nti mujje bannange taddewo ebisanja 2 biba bisanja 2 kitegeeza amaze tulaga nti ye wa bisanja bimeka? 3. Tewali na bisanja 3. Actually fena bakulembeza bali sebo nakuwadde obudde n'oteesa ndekante lwaki olowoozesa abantu nti balina wulira bibyo byokka genda maaso era bakuwulira nti njagala otegeere byenjogera nga be nategedde by'oyogera. Omuntu oli atulaba natuwuliriza ye yeesalirewo ajja kusalawo otyo. Kakati mu mbeera eyo ffe kyetwalirowoozezza oba nze kyenalirowoozezza nti kwe kugobawo ne gavumenti embi tuteekewo gavumenti ennungi enegaba demokulasiya ngewe wali. Eno gavumenti noba olimba abantu otya nti ogenda kubawa abantu babisanja 2 bakole ki? Era nga bakolera mu gavumenti ki? Okuleka ng'oli mutupangira muwooza gyatufuge ng'olimbalimba abantu ng'oli mukubuzaabuza abantu nopo naate tutaddewo ebisanja era kati bafuga ebisanja 2 ebikola ki? Demokulasiya tusobola mugaba nga tomuyina. Demokulasiya omugaba ng'omulina. Ensi gye tulimu ya munnamagye omuyeekera. Tosobola kukozesa kabiina ako kuleeta demokulasiya ng'omuleeta ku ki? Ono yalonda Saabapoliisi, yalonda minisita wa ssemateeka ne Sigeddamuzi, yalonda omuduumizi w'amagye, yalonda sipiika, yalonda omugaso gw'opposition ki eri gavumenti? Kwekalakaasa. Omugaso gwa opposition guli ki? Mu nsi ezirimu demokulasiya twali kiyise nti omugaso gw'oludda olwabuzi. Tuli wano mu Uganda, omugaso gw'opposition ki eri gavumenti? Gwali badde gwa kulwanira buyinza bw'abantu. Okulwanira obuyinza bw'abantu? Abantu ne beddiza obuyinza obusalawo ku buli nsonga. Si kulaga gavumenti kyeyina kukola. Gavumenti yaba ki gy'olaga? Bano bayeekera obalaga ki? Omuyeekera bamulaga ki? Omuyeekera bana amateeka 3. Erisooka togondera mateeka. Eryokubiri towuliriza. Ekyokusatu kutta. Kati agenda wuliriza ki? Information. Omuyeekera tawuliriza. Information okuva deputy mayor ate empunzike honorable Twa. Aneyanza kama wange. Andowooza bwe twogera ku buyeekera. Yes. Ekibiina kya FDC kye kimu ku birimu obuyeekera. Kuba ndowooza Dr. Kiza Bwesigye bw'oyogera ku bayeekera toyinza kumuleka bbali. Kituufu. Y'omu ku bayeekera. Nolwekyo ekyokubiri agenze n'ayogera n'agamba nti toyinza kugaba ky'otayina. Era toyinza kufuna ky'otayagala kufuna. Nga NUP kye twagala kyekyo kye tutandiseeko. NUP njagala okumutegeeza ajjewo obujega okukayita akabiina. Kino kibiina nga FDC bw'eyimiridde nti kiki nti kibiina. So kiba kya bujega nnyo moderator okuddira aleke kukozesa olulimi oluweebuula okuddira ekiweebuula abateesa sinnakozesako olulimi luvuma muteesa kiddamu goli munafu nnyo nkiddamu ekibiina ki ate sikyenenyeza kiba kya bujega nnyo okuddira ekibiina oli nakyo ku opposition nga bwe tuwa FDC ekitiibwa ffe tetujja kabiina FDC tugirespectinga ng'ekibiina nembunafu bwayo bwerimu essaawa eno tusigala tugiwa ekitiibwa nti kibiina. So kiba kya bujega nze nange okuyimirira olwayo nempita FDC akabiina k'ebyobufuzi mba nfuuse mujega ow'ekika ekyawaggulu nga maliriza ku nsonga eyo togaba kyotayina. Ffe nga ekibiina kya National Unity Platform tuyina enkola eyaffe gye batajja tutegeereramu kutugamba nti this is how something is supposed to be. Entambula yaffe eri nti twegomba nnyo okulaba obukulembeze obukola ki obukyuka. Tukitandikidde mu constitution eyaffe ey'ekibiina era tebadde discriminative nti tukute ku kansala tukute ku MP ne tuleka president. Kirijje n'okuviira ddala wa
okuviira ddala waggulu nolwekyo bw'aba agamba nti tugaba kyotalina ffe already tukitaddewo era tukirina era nga kikulaga bwe tukwatira obuyinza neyanza enene kijja neyanza okomawo memba temukirina neyanza okomawo ekyabano kikulumira neyanza okomawo sagala ogambe nti kinnuma tuyamba nsi kutegeera bintu bigenda mu maaso nze ng'omuntu nyinza okuba siina we kinnumira lwa nsonga ng'emu siina lunaku tteeka lyabwe linkwata naye ekibiina kya NUP kitundu ku bibiina by'obufuzi mu Uganda okitegedde abantu abali mu NUP baganda baffe bakazi baffe bamaama baffe bataata baffe okitegedde betuba tugamba nti komo ku bisanja lyetaagisa kituufu naye ku bifo ki kankuwa ekyokulabirako Kenya waliyo kye bayita gavana oŋŋambe eddakiika emu nakayogerere kulabamu obutali bwenkanya naye kale nkodde n'obudde obumala tewali mutawaana tewali mutawaana kasi obwongedde deputy mayor bawadde essaawa nkodde obudde bungi tewali mutawaana genda nga eddoboozi liri wansi teeka lino werina kukwata olitidde olameya bakitto okugaanira waawo njagala nnyo okuwuliriza ensonga kimbawo obudde nembawulirizaako naye kyonna kyekiri njagala osooka okwebaza abatudde ne balowooza ku nsonga eyo kyekisooka ekyokubiri NUP we yali ejja yaleeta foundation gye tulowooza ntutandisa okuzimba ebyobufuzi ebipya mu ggwanga mukyo kitegeeza onookubaako standard z'osetinga obanga ozisetinze nga ddala okakasa bisanja 2 olina kutandikira mu nnyumbayo bwetuba nga mu nnyumba yaffe tutandise okulaga nti twetaaga ebisanja 2 kitegeeza bwe tunaaba tukizimbye eno naye tunadda mu ssemateeka ogikyusa ntugize ku bisanja 2 bajja kugamba newaabwe kikola awo tulina credit saidi endala nkitunuulira nti tulina obuzibu e Uganda tufudde ebyobufuzi omulimu wemba nga nze ku bwa kansala otunula bakansala abasinga batalina kyakola kati omuntu oyo wa bulabe mu bukulembeze atya ajja fuba okulaba nti nina okulemera ku bantu nina okunoonya ssente nnyingi nteekemu n'okutta obusi sobole okulaba nti ensiga zaakafaako naye tumanya nti nina ebisanja byange 2 mmanya nti olumala okuvaako ebisanja 2 nina kyenneetegekedde kyenzirako okukola kyensuubira nti yo foundation ejja tuyamba tuve ku bino ebyokwoza leero emba siri kansala siri MP ngenze kufa mu kyo kitegeeza tutandike okwezimba nti leero siriiwo obukulembeze si buliimu kikyenzizaako tutandike okukitegeka waliwo obulamu oluvannyuma lw'ebyobufuzi naye tulina bannaffe ekyokugeza nga maama Kadaaga kuva 89 MP ng'oggyeko nti buli kimu akirina naye kale atunula olunaku lwalikeera ku makya ng'ali mu status ya Ameria kyambadde ekuba owulira n'emabega Ameria yalyanga nti banekasooka ngampa ku kifo nina bingi bye sitakyafuna twagala muno tutandika okwetegeka bisanja byo 2 myaka 10 omula atuka n'ekiro n'alogootana ekirala kijja tuyamba okwongera okugamba nti kibiina kipya tuzimba generation mpya nga ddala tugizimba ng'eriko ekizampa eziraga nti ovuddewo abato batandike akati honorable Sheikh yes abakitunuulidde nga loop wavayo n'agamba nti kino eno kigenda kuleeta obuzibu munnamateeka w'amaanyi yakulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti omusajja aludde mu byobufuzi bwatunuulira ensonga eno kitegeeza ekisooka of course bagamba yagamba yeebuuzibwako naye kirabika ensonga ye teyatunuulibwa nga y'amaanyi nombuuza honorable Sheikh nkyali naye moderator neyanziza saa nnyo politics wakudiscussinga abantu eyabadde version ye version eyange eri kuki tuzimbe pate yaffe mujjo mugizimba kitala tulina ogizimbira ddala okuva mu ssemateeka tulina obuzibu buli bumu nti ennongolesa eyo nnungi naye ate erina obuzibu bwayo bwenjagala okuyitako ku saidi endala saidi endala obuzibu obulimu ekyo buliwa
tukyalina ssemateeka owa 1995 akyalina gaapu ya independence nti ono nnyima kaadi eno nsobola okujja nga independent mukyo kitegeeza tuddayo ku bantu ono nnyumye kaadi geza bugeza abatuuze bagamba ki mukyo nkiba nkitegeeza nti tulina obiseera tugenda otutuuka tufiirwe abantu tulowooza nti bandibadde bamugaso ennyo okusitula pate baye mu NUP ndoza twakiraba ewa Royce Emboga ne Kazibe Bashiri Mbaziira yes ekitundu tukyewa Kasibante Moses ne Abeka Kawalya eyo challenge njirabawo ku side emu olwokuba tulina bakandidate osobola okujja nga independent ate bangi otunula enamba zaabwe mu parliament namba 4 eyo side emu njiraba side endala tulinawo bannabyabufuzi betwitera okweyita abeetega obwetezi nti waliwo pate esituse n'abuuza waliwo atya nti ngisitaadinze nsobola okuyitira eyo abo tubalina ate nno bebangi ate be basinga obungi nekiba nga kitegeeza nti yo tujja kuba tubalina bamanye nti ebisanja byange ebiri biweddeko tebalina mutima guzimba batwala obukulembeze nti mulimu oyo agenda esitule yeetege ekyokuza tulina tijje yaliwo Truth and Justice twalinako pate ya mama Mbabazi ng'etandise abantu nga Basegona nkukakasa baali beeteze bakoze eki kyali kisinde society eyo nkitunuulira tulina engeri gye tugenda okufiirwamu bantu tulowooza nti bandibadde batuyamba okwongera ositula pate yaffe maaso naye ate era tekijjaawo kiri nti omukulembeze talina tuuka ku status ewooza nti balina kunkululira kaliba kyokyo njala tukitunuulire nti leero wendi naye ono gwendowooza nti gwembadde nvuganya lwaki simuwaamuko omukisa naye naabaako kyagatta ku naye tumulabeko ekisanja kye ekiba kiweddeko nga talina kyakoze ensonga kiba tubakeera ku maaki ekyokugeza ewa Jesse otuuka mbanolo bajja kuga nti Jesse waffe akoleki akomewo nekiba nkitegeeza nti baba bamuteesemu obwesigale nesitatuusa kyenina kukola oli eyalekaawo asobola okujja nga independent ani yamugjawo yali sakitoleko society eyo gye nkirabamu obuzibu obwo tulina ba independent tulina embeera egamba nti abalonzi bakyatulinako obuvunaanyizibwa obulonzi basobola okukirawo nemagamba nti oba gwe togenze kujjawo fomu tuzikujjiddeyo tujja kutembeeta nakirabako ewagundi enakifuma okiwulira kati tuba tulina obuwaatiro obwo bukyaliwo mu constitution nti wadde gwe olemeddyo naye tukyakwagala tujja kuteeka mu ssente tukubise posita tukole buli kimu paka tunakuzza mu kifo ekyo nayo version weeri bina byonna mbitunuulira obulungi obuli ku sayidi n'ebisanja ebibiri n'obuzibu obusobola okukivaamu manzira ku nsonga ya leader of opposition tukkirize tugaane abantu abo okuva ebaava emmengo bakyalina obuluvu era ensonga kyolwa buli alina kyakutte akulaga tata omuntu oyo akulaga nti abadde mu bifo ebi myaka 3 era nkyebuuza nti gyava takkiriza nti wali ogwabadde amentalinga asobola omureplacinga enayo sayidi gyentunuulira tulinamu kali akawuza nze sita kyange twagala nokututandika okuzimba politics alaga leero wooli enkyavaawo bwetuba ntulina bafuutu soja nga tubazimbye leero nokera mu makyano ga nfuutu soja ddayo osome kitegeeza omutegeka kujja kubaako kyakola mu kitundu kye awo tujja kuzimba Uganda gye ndowooza nti yentuufu ng'onzika so nga mpunzika nja kusaba ekintu kimu tukkirize ntwajja mu pate yaffe twagala ogizimba tukkirize n'ebitambula ng'etuba tubireese kasita tubiraba nti kino kye bazimba ddala kye tweyagaliza tojjakera ku makyoga nti Museveni aludde mu ntebe nga gwe ekifo ekyo kyolimu ekya kansala ekyMP oyagala bakululire kaliba olwojja kuba oli mukoza nga woyanika tovaawo lyawo okiwulira eno Museveni atukalakata naawe akafo koolimu olemeddewo tolina kyokola kuba nzikiriza buli omu alina talenti njawufu leero nakyengase ku East to be naye ate era nzikiriza nsobola okuva mu kifo ekyo nenjija kubwa meeya nenja kubwa MP webbaluwa ya senior 6 enjirira n'omulala ono wajja alina kyagatta eno bagambye nti oluddewo nnyo okukola kyati naye kyenzikiriza kiri kimusebjagala nnyo buli omu obudde bwalina mu kifo ekyo abukozese era ensonga kisikeerako ku makya nenangirya nti njagala kino kuba obudde tebunakola ki naye obudde buliba butuuse nga ndaba n'oloka gaapu nsobola okwenyiga odokimenti zonna nzirina oluzungu ngezaagezaako ng'omusomesa time will tell
era mugambe nti banna NUP kweno pano kwe tusinga obuyivu. Waliwo ensonga gye njagala tunulemu era nga obweraliikirivu bwa LUP buyinza okuba buli awo. LUP ekisooka kye njagala otegeere nti bwe tubeera mu kibiina ekirimu ssemateeka bwe bamwebuuzaako naawe endowooza ye n'abantu abalala ne bawa endowooza zaabwe era ennyinga eyo yagenda mu kulonda kalulu. Akalulu ako atya jajja NUP yagambye Honorable Kyagulanyi ti LUP wangu ayinza okuba muneeye ndaba yeye naye ffe kyetusobola kikwabula ffe kyetugamba kikino nti LUP waawe endowooza ye si tteeka nti kyawadde kyekirina okubeera kubanga ffe tukkiriza mu demokolasiya. Abantu bagamba ki delegates conference weba etudde nesalawo nti bannaye LUP alese kino negundi alese kino neffe tugamba nti kiri kitambula. NUP sengali ebadde eyagala kutunuulira bisanja bibiri gama kuteekawo ekkomo ku bantu okufuga ennyo yandibadde ne bano abaka abaluddewo ennyo bwesooka ate nereeta eryabwe eribagirawo ddala mu mateeka oba ogenda mwongera emyaka anti wuliriza mu mateeka olwakomawo mu bantu abantu bagamba ki kitegeeza agenda kubeera ebisanja ebi it is okay naye wuliriza sebo ate Honorable Kwizera wabazi singa member wa bisanja ebi naye nga si member tagenda vaayo bisanja bitano nga member wa NUP agenda kubeera ebisanja bibiri nga member wa NUP kuba kino ekibiina kipya ate n'ekirala abantu bagenda nebeerabira nti bwe tuba tufominga constitution z'ebibiina tugoberera kye tuyita Political Party and Organizations Act eri mu constitution ennene kati gitunulire yeegamba ki tekisoboka kubeerawo na tteeka li discriminating abantu nti abanaye mu kibiina tulinamu bana abavudde mu DP kwaffe twava mu biina byanjawulo abavudde mu DP ni mwabaluddewo. It is okay but the problem is etteeka litandika okukola provided nti ekibiina kitandikiddewa. Ekibiina kya NUP kibiina kipya literally kiri mu myaka 2 ku 3 kakati ekibiina ekyo kizze ekibiina bwe kijja etteeka litandika okukola newe lijjidde. Njagala onzike abantu mbasiibwe omuntu n'obeera omuloodi emyaka 2 nti kirungi nnyo abantu okulekebwa obuyinza be tuba tubakulembera ne tutababuzaabuza kwefuula babayamba naye nga tulina bye tuyisaawo. Kyenjagala tutegeere nti tuli ku lutalo lwa kulwanyisa bwannakyemalira mwami Museveni atuviire. Twali situse busitusi ne twegatta ne tumugoba okusinga lw'obuzaabuza abantu okubawa ekirowoozo ekitagenda era tukikola buli lunaku kubanga tugenda kugoba mwami Museveni nga tetulina amateeka n'oyogera ate ebuzibu obuliwo obuzaabuza Lord Mayor akamalako ebisanja emeka kati agenda mu kuweza ebisanja 3 agenda weza 3 kino kyalimu ekyasooka yali wa DP it is okay kyeddako yali wa independent webale nnyo ekizzaawo kati waki kati singa abadde wa NUP nga Lord Mayor kita mpomukisa maleyo ne Honorable twakikwatamu mpomukisa maleyo omuloodi kamutandikireko ne bakomawo enkya baba alondebwa abantu abeere. Nze nkugambye nti ekkomo ku bisanja liweebwa omuntu ali ku kifo ekiyina obuyinza obusalawo. Nabadde nkuwa ekyokulabirako nti Kenya president alina ebisanja ne gavana kubanga gavana alina obuyinza obusalawo. Member wa parliament omu ali mu baka 529 asalawo aleeta ebirowoozo ya parliament kati kamuweno ekyokulabirako omubaka wa parliament bw'omuteekateeka najja ekisanja ekisooka n'ekyokubiri baafuuka sipiika ng'ali mu kisanja kyakubiri abeera wa mugaso. Naye gwe weebuuzeemu omubaka wa parliament gwe wajje mu kutunda mawogo mu katale oba wa boda agenda kubeera atya sipiika wa parliament mu kisanja ekisooka. Betuba tuzimba ensi tulina okukkiriza okuteekateeka abakulembeze so si kulimba abantu bakubabuzaabuza. Kati kyetugezaako kukola tuteekateeka abakulembeze bave no ku bwakansala twalibadde twagala nnyo nti omukulembeze senga abeera ekisanja ekisooka nga mbaka wa parliament
ekisanja ekyokubiri abayize parliament betambula so si kubuzaabuza abantu nakubalimbalimba ebisanja bibiri nga gweweterewo olukomera batowangula okomawo agenda kuwangula kitegeeza yalina beerawo nga kubuzaabuza abantu mwogere ekintu kyemugenda okukola. Atamanyi bifa ku mwoyo gwa munne enkumbi afulumya bbiri ffe wano ku Fik Media tumaze ebbanga nga tulondola ebituuka ku bannyinaffe ne baganda baffe abagenda okuba ekyeyo mu mawanga g'Abuwarabu wamu n'ensi ez'ebweru era ne tulaba biki ebibatuukako okwewala embeera y'ekyatta omwami Nakimanya nga bakubuuza nti lwaki tewayogera. Management ya Fik Media etaddewo programu empya emboozi ya nkuba kyeyo egenda okubeerawo ku YouTube channel ya Fik Media buli lwa Monday essaawa 4 ez'ekiro nga bannyinaffe ne baganda baffe batubuulira obulamu n'embeera gye bayita mu nsi zino nga tukozesa enkola eya video call. Tusaba gwe wenna ayagala okuwayaamu naffe okutubuulira embeera gy'oyitamu otukubire oba otusindikire message ya WhatsApp ku namba y'essimu 0783356552 tusobole okukola enteekateeka ennungi anti ekitali kyogere kizimba ku mwoyo. Puroguramu eno tugireese osanga abakulembera banafaayo kubanga tukimanyi nti basuulayo dda ogwa naggamba era ne bannyinaffe ne baganda baffe abaagala okugenda mu nsi ezo bagende nga beetegese.